Beyond the newsroom, where untold story is revealed. And you are here fooling Ugandans. You are going to pay UMEME? Who are you? Nankabirwa should be very, very ashamed of this. Nti UMEME egamba nti yakola losi. Ekyebuuzibwa yakola losi kubanga amasanyalaze gadiba. Kakati ebyo byonna boddamu ebyo. Otandika okuzuula nti waliwo abayitira mu UMEME abakozesa kana akakisa nti UMEME egenda ne baagala ate babbira omwo nga UMEME eyo erina abantu abadde bafuna miliyoni 2 ng'omusaala. Omuntu afuna miliyoni 2 ng'omusaala. Ababaka ba parliament bali mu ddiiru naddala obukiiko obwo busalaasalawo obwo buwoza samanyi kati tusazeewo akakiiko kanoonyereza mwanoonyerezaawa. And now we are asking the Parliament of Uganda. Parliament mutuyambe. Mukole kye mulina okukola muve mu kutubuzaabuza n'otusiriwaza. We are not fools certainly. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Mbandiza nate abalungi bagenda maaso n'okubeeranga mutulaba ku Beyond the Newsroom BTN Media ate wetusinzira ogenda maaso n'okubanga tukuweereza gwatugenze baazo n'okubanga otuwa amaaso go ekyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Yenzeddeni agenda maaso n'okubeeranga nkutuusaako ensonga wabula ate mu ngeri ey'enjawulo njagala ogenda maaso n'okubeeranga nsaasirako bannaffe abaviiriddwako abantu baabwe. Olunaku olwaleero lwabadde luwaggulo by the way. Twagenze maaso n'okubuutikirwa amawulire ga veteran journalist munnamawulire abadde akola ku Voice of America program manyikiddwa nga The Straight Talk. Musajja mukulu Shaka Sali yagenze maaso n'okuba nga atuva ku maaso. Kitalo nnyo nyini ddala naye nga bw'eri embeera bw'etyo ate olwaleero nina omukulu ku side yeno nsanyusa okulabako olunaku olwaleero. By the way gwe mulundi ogusoose okubeera ku show nze naawe ensaso nange kulaba yamina mwebale kuweereza ggwanga lyammwe lyaffe naawe anti mwebale kuweereza ggwanga lyammwe lyo gwosooka owuninga nze nange lyange eno nga tetunnagamba nti ggwanga lyaffe nze nsooke gwe wennyini osooka litwala nti eggwanga lyange ekyobola nze nina zinga yaffe ekitongole kyaffe bakyazinga yaffe tukkiririza mu mbalirira obuvunaanyizibwa bw'omuntu n'embalirira teweewaana bwewanyi nti nze ndi musomesa bakubuuza obadde osomesaawa nze ndi taata nze gwolaba nina abaana 8 omanyi kye baalidde kati abantu bangi bakumanya ku levo y'obuvunaanyizibwa oli n'atenderezanga bwali omusajja ow'amaanyi ennyo naye amaanyi go tetulina kugalabira mu bigambo bye tugalabira mu bikolwa byo. Kyokola leero ekyo bigambo bye ebintu byokola oba ne biba bigambo biteekeddwa okuba nga bigattako ebigambo byogera biweekererwe ebikolwa byo byokola biteekwa okuba nga binyigiriza okukola biteekawo okukola ebigambo biteekwa okuba nga biteekawo okukola oba si kyo ne biwerekerwa n'ebikolwa. Kati okola nti ffe tuva wano mu kamera ate netugenda netugenda n'otusanga mu field nga tukola bino tukola biri because twagala kwogera bwogezi twagala tukole n'okukola abantu babeeko bye balaba ebirabika nti tubikoze kubanga at the end of the day twagala results ennungi. Nsanyusa okulaba mukulu Obote nange nesiimidde era tuli beesimu nnyo okubeera nga tukufunye olunaku alhamdulillah we tutuukidde wano ng'amatu g'abannayuganda bagakunkumula nga bagamba namungi w'enkuba agenda mu maaso n'okubeera ng'afudde emba buli nkya mwatuwa tugiddeko amasanyalaze agamazeewo ate abasomi b'ebitabo n'amawulire nga bagamba nti banywanyi UMEME yagenze n'amaziga ge gano ge tutandise okulabako kyokka ate ng'ebiva mu UMEME bagamba bo tebalabanga mulimu mubi nga gwa kuweereza bannayuganda nti ekitongole kinene bagenze okubeera nga contract yaabwe eggwako nti
nga bali mu loosi njerere kwegamba singa banka twandigambye eri mu mabanja agajjudde obuzibu ne twebuuza ensimbi bulijjo ze tubawa ziraga wa abatasimba yadde muti gw'amasannyalaze ne twebuuza ebintu bya UMEME nabyo bibadde nga bya Pentagoni oba ali eyo munnayuganda ayagala okubeera nga tumuwamuko highlight butya UMEME bwe yagenze maaso n'okubeera nga oba oliawo ewunzika emirimu gyayo nakyo ekiddako eri bannayuganda akadde kano bowe naatulaba tukwebaza era twongera okukujjukiza nti UMEME eyebadde kuwanga amasanyalaze gyobadde osasula nga amasanyalaze emaze ku Uganda kuno emyaka myaka 20 contract eyo yakolebwa myaka eyo myaka ndoza gya 24 program eyo weyajjira era njijukira waliwo abantu sajja abagezaako gikuba ekiseera ekyo ba John Kennedy tukyamuzabo ndoza baali bakyali mu parliament ne bagezaako ogikuba nga abantu nga bigambo byebyogero naye kwegamba baalinga tebagikuba wabula baali balina ebibuuzo bingi bye babuuza naye nga bw'omanyi fe wano mu Uganda omuntu bw'aleeta ekintu kyaba akitembeeya tukuyita kutembeeya kubanga omutembeeyi eva yawaana kike ow'emmamba awaana yiye ne wabanga ekintu kibi ajja akitembeeya agamba kino obulungi obukiriko kino tokyogera nako naye nga abaleetedde kasasiro saagala kulowooza nti UMEME batuleetera kasasiro UMEME akoze ekimu ku byakoze ebimu ku bye bakoze batukyusiza endaba y'amasannyalaze n'engeri y'oggagabamu n'engeri y'oggakozesa batujja ku mita ziri ez'empapula ng'oli ajja n'akuleetera biiru nga ya mitwalo 2 ne bakusalako bwe bamala okusalako ne bagenda n'osasula ate n'ogenda n'obagoba bajje bagazzeeko kati UMEME yagenda neetereza ekintu ekyo nti obadde ne bwe gavaako kiro 8 osobola okugazzaako ng'osasula awo wennyini so ekyo nekibeera nga yali advantage nene n'ebintu ebirala bingi accidents zaali nyingi ebiseera ebyo abantu obumu ku bulwadde obwali butta abantu n'amasannyalaze gaalimu era nga nakati bwe kiri naye newankubadde luli kyali kingiko amasannyalaze gattiranga ddala abantu ate nga gabatta mu bungi kubanga waliwo bingi ebiseera ebyo ebyali tebiyitambula bulungi mu ngeri y'okugabanyamu amasannyalaze naye ng'ate neera n'ebirungi byaliwo naye nga UMEME yo yajja kubaako kyetereeza unfortunately abantu ngaera bulijjo bwe tubadde tujja tubalabula tulina abantu bangi ab'emitima emibi naddala abo abali mu bifo bya gavumenti abatuukirira President Museveni baleeta ddiiru naye nga ddiiru ezo baleeta ebintu nga ffe tulowooza batuleetedde birungi ebigendo tuyamba naye ng'ate baleeteddemu ddiiru zaabwe nga bo nga ye Ssekinnoomu aleeta ddiiru n'agamba museeyi kino ekintu bwe tunaakikozesa kijja kukola bulungi ng'era bwe badde ojjolaba olina ajja n'agamba nti tuleese kati kino kye tuleese kirungi nnyo omusajja ono muzimbi nnyo agenda ozimba eddwaliro omukazi ono akola bino akola biri ogenda okulaba nti eddwaliro liganye ogenda okulaba nti ate bannange kati saawa eno tuleese emisipi twetaga emisipi ffe twaliko wano twaliko ku misipi gy'emmotoka ng'emisipi buli mmotoka erina okubaamu omusipi gw'emmotoka nazino takisi n'olyoka owulira emisipi n'oleeteka owulira emisipi tuba tuli awo olina aleeta elementi bane buli muntu alina okuba n'elementi naali ku gundi ebintu bino byonna ne baleeta reflector so bino byonna ebintu bireetebwa babiyisa mu nsonga entuufu era ennungi for our society nti oli ajja n'agamba n'ayogera ku elementi n'olaba nga ddala mutuufu okukyogerako engeri gye kirimu okufa musajja ono bw'abanga agambe nti buli muntu abeere n'elementi ddala kituufu kati ate n'agenda e China n'afunayo bakyali abatunda byelementi ebikadde nga ne bwogwa obugwi bwo tikikumenyekera ku mutwe n'ofa kati ng'obanga atalina elementi so ekyo ne kibaawo ne tugamba nti emito buli mmotoka ebeere ne gundi wayitawo ebbanga ttono seat belts wayitawo ebbanga ttono ng'amaze okubbamu zabbi agenze ekyo ne kivaawo twalina speed governor simaba wabiwulira ku goli muvubuka muto twalina ku speed governor
nga bagamba buli motoka mu Uganda ino kwa ne speed governor era twagenda okumaliriza nga speed governor ekiseera kiyiseewo nga naye isaawo nga buli kimu kiwedde so ne UMEME bwetyo bwefaananye UMEME nga bwe nkugamba nti advantages zibaddewo naye ne disadvantages zibaddewo nekisinza okutumalamu amaanyi ffe ng'Abannayuganda kwe kulaba nti UMEME egamba nti yakola loosi ekyebuuzibwa yakola loosi kubanga amasanyalaze gadiba kubanga kati ekyamazima tebalina nnyo kyebabadde bateekawo ku masanyalaze si be babadde basimba emiti babadde tebagisimbira bwereere obadde gwe nini kiraya nti ogula omuti tubadde tugigula nno ogula omuti gwa mitwalo 7.5 nova ku miti egyo nodda ku wires simanyi solido nodda ku biki okuyingiza amasanyalaze mu nyumba yabo batalina miliyoni 2 oba mu kitundu oyinza obutagayingiza ekyebuuzibwa ebyo byonna bibadde bikolebwa ku ssente kakati ate loosi bagijjeewa kakati ebyo byonna boddamu ebyo otandika okuzuula nti waliwo abayitira mu UMEME abakozesa kano akakisa nti UMEME egenda ne baagala ate babbira omwo ekyokusatu kyenjagala okubuuza era kiri very scientific tosobola kuŋŋamba nti nno contract emaze emyaka 2 naye contract emaze emyaka 2 resolving this contract and paying off these people and analyzing the losses and the profits and all that kyo kigenda kutwala ennaku emeka ennaku 3 ze weeks 3 ze weeks 4 tekikola sensi yadde akatono kubanga ekintu nga kino kiba kyetaaga obudde myezi nga 6 obukiiko obuvunaanyizibwa bukole investigations entuufu butegeere ani yakola ki ani yavunaanyizibwawa loosi zino ezoogerwako kuba kati mulimu loosi mulimu n'okusasula ffe nga tetunasasula sente zaffe za wa musolo tulina okutegeera kyetusasulira kyekyo oba kikyamu ye bwe tusinasasula tuli sure nti bwe tunasasula kinaaba kiwedde kuba tuyinza okusasula ne batugamba nti ate ze mwasasula zaali ntono okusinza bwe tukoze analysis bwe tubazeemu yinza kati olw'okuba nti bano abantu baffe babbi tulina okwegendereza ntutegeera kituufu ddala UMEME yakola loosi bweba yakola loosi yava ku ki ffe twafunako report recently about 2-3 years ago nga UMEME eyo erina abantu ababadde bafuna miliyoni 2 ng'omusaala omuntu afuna miliyoni 2 ng'omusaala ekitongole ne kikola loosi there is a possibility then nti muyinza okuba mwakola ensobi mubadde muyonoona ki kitegeeza mulabika mubadde muwonoona sente mubadde muzoonoona kati ebyo byonna bibuuzo byakubuuzibwa era ffe ng'Abannayuganda tuli wano kubuuza ebyo bibuuzo era tetugenda kukkiriza tusaba paalamenti y'eggwanga tusaba mwami Tayebwa tusaba omukyala Anita Amongo mutuyambe temuyisa sente ezo musooke muzireke mulindeeko pause tewali kibapapya lwaki mupapa kubanga kabonero ka bubbi omuntu apapirira aba mubbi lwaki mupapa okusasula UMEME contract yaabwe yaggwako just last month muŋŋamba mukyambo kati mu nnaku 3 mwagala mubasasule mbwe ebyo kiveewo naye ng'ebintu bingi bibadde bijja bipendinga mugamba temulina ssente tubadde tubonaabona n'endaga muntu ezitaka okujjuzibwa okulinewinga batugambe tewali ssente naye mulinawo ezosasula UMEME ebadde kindwadde ebadde ki bwe beegende ekyokubiri sente zirabika e Uganda waliwo ne zebasabye zigenda majje Sudan so twagala bakulu ago majje it's peacekeeping kubanga eri Sudan tutundayo ebintu byaffe tugali majje kale ekyo kitegereka sente zigenze Sudan nti abo tulina byetutundayo tulina byetugulayo abantu baffe bakolerayo ekyo kikola sense amasanyalaze gano gennyini tuge exportinga era bye bimu ku kyobugagga kye tu exporting ebweru naddala ku mawanga agatuliraanye kati batugamba batya nti essaawa eno gavumenti enakukwata mu nsawo yaayo esasulire damages za UMEME anti kyenkugamba nti kakati essaawa eno abafere abatambulira mu contract eyo kyebali mu kukola batubuulira nnyo bye tulina okukolera UMEME naye bo tebatubuulira UMEME ebadde erina tukolera biki because batubuulire UMEME byebadde erina tukolera okusinziira ku contract tutunule naffe byetatuukiriza oba oliawo UMEME erina okutusasula kati yerina okukwatayo ku kasente nesasula Uganda olw'ensonga bintu bingi byendowooza nti tebakoze muki mu butuufu bwabyo tulina abantu abafudde olw'amasanyalaze ago
ontegedde tulabye abantu bangi ku miti okwo abaana b'abantu nga bafiiridde ku mulimu kyetwagala okutegeera bwe bafiiridde nga ku mulimu have they been compensated research eyo tulina omumukola have they been compensated well ekyo kimu ekyokubiri contracts zaabwe zibadde zifaanana zitya what was the measure kibabadde balina kikola batya ekyokusatu tubadde n'ebizimbe tulina ebizimbe bingi even this year ebiyidde omuliro naye nga tugenda okufuna police reporting egamba nti walabika wabaddewo sooti y'amasanyalaze ontegedde and people have lost billions of shillings in these shops and these buildings has UMEME paid these people waliwo abantu olwaleero as I speak to you waliwo abantu olwaleero abasasula amasanyalaze ababadde tebannaba kugafuna nga yagasasuladde emyezi 6 mwaka mulambe mabega nga babadde bamubuzaabuza nina mukwano gwange yampadde receipt yandaze receipt ng'eriko UMEME naye bwe yagendayo ku UMEME ne bamugamba nti ezo sente wazisasula gavumenti yeyina okukola ki okuteeramu amasanyalaze so kati bino these are all questions zetutalinako answer kati ate gwe MP eyandivuddeyo okunnyonnyola omunauganda alaba omubuulire nti owange embeera eriwo UMEME egenda naye kino buli ekikibwe gw'ovuddeyo okumugamba nti sasula because this money tezigenda va mu ggulu zino sente tugenda kuzisasula ffe abawibi omusolo bagenda kwongeza sukaali bongeze omunnyo bongeze sabbuuni bongeze amafuta bongeze bebongeza banoonye billions 1,7 mu meka bazikwate baziwe UMEME ye UMEME yaani lwaki UMEME abeera nga alinganga atalabika okyegedde ali invisible UMEME is invisible olwaleero mutulaga nti UMEME nti abakozi be 9 ku 10 bagenze mu UEDCL ekyo kyali kibaddewa nti UMEME bali brandinze buli branding exactly batujjeko erinnya UMEME tosobola kuŋŋamba nti kampani eno ekutta abakozi baayo 90% of abakozi ne bateeka muli kyabulimba ngeno bagigadde ekyo kyabulimba nnyo tekibanga nawo tekisoboka na kubaayo era bwe kibaayo kitegeeza nti bano babadde balina enkolagana nnene ne bali kiyinza n'okubanga just bajjewo bujja kafaananyi ke bayita UMEME bateekewo UEDCL kati ffe tusigale nga tuboona nga basigadde kyekimu twagala kutegeera ba UMEME babadde baani Who is UMEME? Can we have a UMEME no bweyajja biliena batugamba kampani eno efuna contracting abava South Africa. Yes. Ne twebuuze sawa y'olwaleero baliwa. Kakati ete twalabye omukyala nga ali mutugamba nga batugamba nti bakola internal recruitment okubeera nga bagaba emirimu era nga batutegeeza nti 90% ku bo ba recruitinza babadde mu UMEME ne bajja bakole eno ekibuuzo kiri nti Semateeka agamba omulimu gwonna ogwa gavumenti guteekebwa mawulire ne gulangibwa yes abannansi ne bawaayo application zaabwe kati kiri kibadde kitongole kiri private ate kati mweramu aba gavumenti muddide ababadde mu private entity ne mujja ne mubawa ne mubayiwa mu gavumenti yebasasule bebaani nga temubadde na bannansi mukisa kwa prayinga kakati kitegeeza nti waliwo obulimba bungi obugenda maaso ku UMEME era tusaba parliament kuba guno omulimu parliament yegulimu era bagundi ab'opposition muswadde nnyo kubanga bino babimanyi nebyo tebabyogerako kubanga obuwumbi 9 babadde bagenda bugabana mu parliament obuwumbi over 90 billion babadde bagenda zigabana actually about 70 billion babadde bagenda zigabana kubanga ne mukyala Nankabirwa minister bwe yasooka okujja yasooka kujja nga agamba nti ziri $1,700,000 mu something nga about 70 something million dollars ziyita muki ziyita mu ezo ate UMEME zekireiminga kitegeeza nti bo bano bali mu ddiiru ababaka ba parliament bali mu ddiiru naddala obukiiko obwo busalasalawo obwo buwoza samanyi kati tusazeewo akakiiko kanoonyereza mwanoonyereza ne muzuula nti UMEME terina bbanja lyonna mu bantu bannayuganda mwanoonyereza ne mukizuula abantu bameka abafudde olw'amasanyalaze gaabwe nga because UMEME was careless
mwanonyereza ne mutegeera how many people are demanding UMEME because you want to pay them off. Kati bwe mubasasula kati ate bana ababadde bagibanja bo bagenda kukola batya. I understand what ekukuddwa kubaaya omuntu eyawabira UMEME mu kooti. Montegedde jeje emisangani agenda ogiwoza nga UMEME mazo gita nga mugisasule nogisasula. If UMEME has to go, let it go and you wait. Why are you rushing the money? Until before Monday we have to pay them. We have to pay them. Pay them where? Pay them where? They have so many questions to answer. We cannot just say let them go. Let them be paid and let them go. Let me tell you, kino nkikubuliranga mulanzi. After 2-3 years ojja kulaba wano nga bazze n'ebiripoti nga bagamba UMEME yagenda ebbya abantu sente bweziti. Ontegedde after 3 years you wait because tewali nsonga lwaki ekintu ekimaze emyaka 2 omuntu abadde mu nyumba yo okumala emyaka 10 n'omugamba nti mu ddakiika 2 njagala obe nga ofulumiza ebintu bye byonna. Does that make any sense? Kakati kyekyo kye tuliko. So tubasaba bakwano baffe aba UMEME mutuyambe. Actually parliament si UMEME, parliament ne Minister Nankabirwa wa energy tubasaba Minister Mukyala Nankabirwa with all due respect tuyambe. You cancel that business of let them be paid and paid. You cancel that business and wait until further notice. You wait until research is done. You consult the consumers. We are the consumers. I know people who have died of power because of the carelessness from UMEME. Because UMEME ekyagireta ku making sure nti buli kintu kibeera in order. Abantu badde babba amasanyaze agamu ne gayitamu ne gatta abantu. Bwe gatta abantu ekyebuuzibwa mmwe kubanga UMEME yabadde sindika inspector inspecting ekizimbe ekigendako yaka. Kati kitegeeza omuntu senga afiira ku nnyumba eriko yaka. He's to blame. Yes, because akalika liko n'ekigambo UMEME. Ontegedde kyengezaako okugamba kati omuntu afiiridde mu nnyumba eriko UMEME kitegeeza nti you didn't do your work very well. So we have so many queries, you have so many questions to answer. This is not the right time for you to be paid. And now we are asking the Parliament of Uganda. Parliament mutuyambe. Mukole kye mulina okukola muve mu kutubuzaabuza n'otusiriwaza. We are not fools certainly. We are not. Bino by'okubuzaabuza ne mwambala amatayi ne mugende ne munywa bucaayi ne mugamba olukiiko lusalawo lutya. Muteekeddwa okujja ku ground ne mutegeera abantu bali satisfied ne UMEME. Naye ekibuuzo kyange kiri nti ababaka baffe balijjako ddi beebuuze ku ffe ba consumers affe be bakulembera embeera gye tuyitamu n'ebintu byabwe bino bye batuweereza. Anti kubanga gwe kyolina okutegeera kyolina actually okuwa obudde obungi is the fact that ababaka baffe ennonda yaabwe embi nammwe ababalonda mu bafaanana mulonda babbi bannammwe mulonda babbulooka era lumu ojja kusanga nga basaze poloti mu lujja lwa paalamenti ojja kusanga nga basazeemu poloti ng'oli agiguze nga MP agiguze oba ng'agitunze. Nkubuulira mulonda babbulooka mulonda babibbi mulonda abantu bayayaaya aboogerayogera ennyo abo abatali scientific tebalina kye baali bakoze mu Uganda ali awo just mulonda bireebereebe. Kati ovola nti ye problem gye tufuna abantu abatalina munsa gw'ogamba otya ekitongole ne bw'obanga oli musiru ekiyitiridde tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti UMEME esasulwa egende tugisasula amasanyaze gadibye. Nze bambuulire nti amasanyaze munnaye lwakoze loosi kuba amasanyaze gabadde gaddiba. Amasanyaze gaddiba buli 10 waliwo gwe wali olabeko UMEME mu community ng'erina kyekola ekiri communal nga kyabwerere. UMEME tekola charities. Ebadde tekola charity yadde ogabira abantu emigaati ku Christmas. Gwe wali ogirabyeko nti oba eri mulago esazeewo UMEME nga UMEME. Nawe yagiraba atutere mu comment section. Oli agamba nti bannaye nalabako ku UMEME nga bali mu community bawa abantu amasanyaze ag'obwerere.
UMEME badde terina na promotions oba sponsoring ekintu kyonna oba sponsoring ekivulo oba sponsoring ekintu kyonna nti oba UMEME nga UMEME erina oluguudo lwetaddeko amataala ag'obwerere oba UMEME issuing receipt nti amasanyalaze ge mugenda okukozesaawo mangi. You people stop fooling us. We are not fools. You might think we are fools. Go arabe ku UMEME mu social corporate responsibility yonna olinawo gy'obadde ogiraba walogirabeko ng'erina kyekoze ki oba nti egenza mu ddwaliro negulira abakazi pampa abaana pampa walogirabyeko eneweya walogirabeko ng'erina kyekola terina. So kitegeeza kino kintu kya Munnayuganda ali wano ali mu kusiriwaza ali mu kubbabba satendere bebo baminisita bammwe mwe temutumanyiira please mutuleke. UMEME oba egende UMEME tubuulire kyeyajja nakyo olyokebeereko byetwala wajja na kaveero twala loole yajja naki UMEME bwe yali kye kugamba yajja naki yajja na ddaamu yajja na miti yajja na solido yajja naki bino byonna yabisangawo twalina UEB yaffe ontegedde ng'etuwa amasanyalaze otegedde UEDCL nejja yebadde distributing amasanyalaze yonna mu byalo si UMEME omulimu gwayo kugenda netapinga kuli gino emiti gyonna egya wakati gisasulwa kiraya nti yennyini nti bwe gaba gayita wali gw'osasula omuti gwa wano ogujja kuli ku main ate UDCL yebadde yerina tulina rulo abaninankani biki yebadde eteeka emiti eyo yonna mu byalo eyo yonna si UMEME naye nga ye UMEME buli weeraba omuti ng'esikako ng'egira kati it was a scam mwatubba katate mu kutubba mwagala tunnyukiramu mwagala kubbira ddala mugambe nti kati katubba Abannayuganda nabo batutegeere nti tetuli ba bulijjo. Excuse us. Muyambibwako baminisita b'amasanyalaze ba energy simanyi muyambibwako ne member ba parliament n'obwo bukiiko tujja kubanyiigira bantu mmwe bwe tunaabanyiigira mujja kulaba nno nga tunyiize bwe tunaabanyiigira mujja kulaba obusungu bwaffe ne kye butegeeza okitegedde bulungi nnyo. So ideally twagala kubategeeza kintu kiri eki kiri kimu UMEME musooke mutulage loosi zammwe naffe tubalage loosi za community na butya bwe bakoze loosi then mutubuulire butya bwe mukoze loosi temutubuulira figures simanyi tell us the losses and how they happened. If those losses were caused by your ignorance and your laziness or carelessness or this kind of corruption mubadde mulina be musasula bakwano bamme be musasula sente wana osasula otyo omuntu 200 million akola misana na kiro akola atya because that report came out ochegedde abadde akola mulimu ki era abadde akola mulimu ki. So ebyo byonna ffe tubalaba era tubasaba tebijja kubaawo. We are so asking these questions at the parliament niba ne parliament kwegamba parliament yafuuka nyumba waliwo mubaka yakola statement egamba nti parliament yafuuka nyumba y'abanyazi nyumba y'abanyazi mwe babbira. What next for who? Ugandans oluvannyuma lwa UMEME okuva ffe tubiganye era tusaba buli Munnayuganda wooli gaana kasasiro wa gundi gaana kasasiro wa UMEME refuse say no to that. Nobody should listen to that nonsense. Mubigane teri kubikkiriza buli alina eddoboozi ayogere temukkiriza UMEME kugenda yadde n'ekikumi temukkiriza. Don't go with, because ezo sente si za UMEME wali wabba somebody is stealing that money. Tulowooza nti UMEME yeefaananyirizaako ku pineti gwe baawa okuzimba eddwaliro bwekityo bwe kifaananira ddala. Bannayuganda tubeere bagumu amasanyalaze agaffe amasanyalaze go wegali naye bano ababbi abaagala okutubba kubanga Museveni yakoze amasanyalaze abantu tebaagala ebyo byogera. Museveni oyo yafubye nnyo ku ky'amasanyalaze oba agaagazaaki musajja yakoze amasanyalaze banna Museveni nga yesibye ku masanyalaze n'akola lino ebbibiro n'akola li oba ayagala kwokya ggwanga kuba amasanyalaze go tugalina mu bintu bye tulina toyogera ku masanyalaze. Museveni yagakoze ate yageesibyeko ye kennyini owulira teri mulala akyogerako ye yakyogerako amasanyalaze tukole ebbibiro amabibiro ganaatutama naye munaye bulaba munaye UMEME ga providing gatuwa
bwegavaako by the way zimu ku damages zibalina okubeera nga batusasula n'ebintu ebyonoonese ku masanyalaze agagenda gavaako. Anti kyekyo kyenkugamba nti kati we need to make research. Waliwo abantu abafiiriddwa ebyabo olwa UMEME. Ontegedde babadde bajjanga ku TV ne bagoggana ne boogera bannange amasanyalaze gayo gagenze ne gakomawo mangi ne gokya ebintu. Kakati ebyo ebintu ani agenda obisasula? Ontegedde. People have been crying because of UMEME, and you are here fooling Ugandans. You are going to pay UMEME? Who are you? Nankabirwa should be very, very ashamed of this. This is very sad how you people become so cheap. Kusente ze mulidde nabuno obusente sente nabone mwagala mubuliye kusente ze mulidde Museveni abawadde ebifo munyumiddwa obulamu mulyanga balangira mweyagala muddeno muddeeri ate n'abanaku era mubanyunyu nti buli munaku buli muntu wano abadde asasulira UMEME. Teri kinyinzanga UMEME nti UMEME terina na promotion nti mu December bakuwayo unit ya 3. Tekiriyo olaba kampuni z'amasimu nti tekiriyo nti wakiri kale MTN ekubba oba Airtel ne kale wakiri oba oliawo ne bagamba nti tukuwadde eddakiika 2 naye tolabangako ku UMEME ng'esindiseeyo unit ne bezibezi naye nga lunaku okozesa igundi okozesa masanya bannange namwe mulekeraawo kubba abantu mulekeraawo. Kakati Botega tumaliriza njagala twogereko ku nsonga ya KCCA n'amazzi enkuba yatunye nereeta amataba mu kibuga Kampala omwafiiridde omuwendo gw'abantu almost 7. Omuwendo gw'abantu almost 7 balambirira baafudde. Tolabyeko amazzi nga gatwala amamotoka. Lodi Mayor Lukwago ye yavuddeyo ng'avunaana agamba nti aba bazimba ku myala abamu ne bajja ne bazimba mu ntobazi be baviiriddeko disasters nga zino. What's your take? So definitely tulina ekizibu ekinene nnyo nti Kampala eyo gy'olaba eri mu kisenyi. Ago ge mazima waliwo ebintu ebimu bye tuteetaaga discussion nyingi. Omanyi abantu abamu beesiriwaza ne banenya gavumenti ne banenya biki ne banenya ne omanyi Kampala eyo yalimu gundi. Omanyi wano waliwo apartheid. Wakimanyako oba tewakimanyi? Nakimanyako. Wano waliwo apartheid naye lwakuba nti eyawantu yali mu Africa yonna mwalimu apartheid. Bano ba colonial masters bwe bajja beetwalira ebifo ebirungi ne balekera Abafirika ebifo ebibi. Era kyobola nti ffe tulina kiwandiise akatale k'omuddugavu ye Katwe all that area kyekibuga ky'omuddugavu. By the way ekyo kyekibuga ky'omuddugavu tolooza nti kyava buvi muggulu okukiyita ekibuga ky'omuddugavu. Eno ekkololo wabangayo Abazungu kati beekwata obusozisozi Namirembe nga gye basabira eri waggulu gye ofisi zaabwe eno gundi gye basula okyegeera. So kati areas zonna ezaali ez'entobazi eza ghetto zonna ne zibeera z'abaddugavu okyegedde. Kakati twagenda okumaliriza olaba Kampala Road gye bayita Old Kampala nga Abayindi eyo gye basula eyo gye baali bateeka Abayindi. Abazungu nga basula Kololo, Abayindi nga basula Old Kampala okyegeera. Kakati abaddugavu nga bali eno wansi Katwe areas biki Kiseka twala tugende. Kakati kyovulaba nti ekibuga bwe kyagenda kikula Abayindi bagenze abagobye Kampala n'ekaddiwe eyawaggulu gye tuyita Old Kampala n'ekaddiwe. Kati ne tusigaza Kololo n'ebigenderako. Kati eno Kololo politician ne beekwatayo yesula ba president ba minister ba governor ne baani basula eno. Kakati ekibuga wakati ne kisigala ky'aba hustlers. Kakati eyo zonna zaali nnimiro nga balimirayo mayuuni ontegedde. Eyo n'ebikuubo byonna zaali nnimiro ne bigenda nga bikula. Kati ekifo bwe kyakula ne bazimba ng'omuntu kizibu nnyo okuva wakulaakulanidde ate agenda azimbebwa ewalala. Kakati ekibuga ne kitandikira Kampala wakati mu Kisenyi. Kati ekisenyi kyovola nkirina ekizibu nti ekisenyi kyo kiba Kisenyi oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Kakati gano amazzi agajja gatulumba mu kifo kyago. Uganda kye tulina okukola
abakulembeze abagala okujja mu gavumenti ene ejja oba n'abalala bonna oba ne President Museveni kyalina otandika okukola. We need a new city. Kampala ekaddiye. Tubeere ne Kampala, tubeere n'ekifo ekirala so that Kampala can be decongested ne tubeera nga naga amazzi tusobola okugama ne jinga. Neffe tuleetera okubeera Kampala nga eri so congested. Ati kati tosobola abazungu bano nga batuleka wano eno balina physical plan yaliwo nga ate ng'erabika nga Ntebe administrative city. Yes. Jinja industrial city. Yes. Then Mbalala nayo yali emu kuzina okubeera administrative. Yes. Kakati Kampala kalinga katale ka mubuulo. Exactly. Kati ekibuuzo kiri nti twatuuka ddi okubanga Kampala yejjuddemu buli kimu. Anti kakati bwe baba obuyinza ne musiriwala ne mudda mu kulwana ne mudda mu kubba ne mudda mu kukola byonna bimukola. Otegedde bulungi nnyo. Kati byonna ne mubipakira e Kampala. Otegedde. Ekyo ekibuga kyandibadde kibeera manage because you can only manage that place when you decongest that you decongest that place. Decongest the place, make the place a better place so that amazzi ne bwe gajja galina way out ne gakola ki ne gagenda. Kati kimu kye twebuuza emyalo egimu gizibiddwa egimu gizimbiddwamu ebizimbe ebimeruka buli ku makyala. Confusion yonna nkugambye nkubuulidde kati nze nkuwadde ekikolo n'eddagala saagala tudde mu kunyumya tudde mu kunenya ono tudde mu kunenya oli nkugambye ekitutawaanya obudde buno mu Kampala kukwata kibuga ekyo ne tukiteekamu buli kasasiro yenna buli lunaku bamenya ekizimbe ne bazimba ekizimbe kiki ekiba kikuzimbisa senga etteeka liyita n'okuyita teri kudda mu kuzimba mu Kampala omwo. Let that one be our old city and we create another city so that this city in old city can be made can be fixed ne tugifixinga ne tumanya nti n'emyala giyitamu ne kati woyagala oteeka omwala ate omusiru ng'azimbawo ekizimbe woyagala oteeka omwala ebizimbe lwati mugenda mu bizimbe nasana lwati mu bizimbe Wakiso because government yegana ochegedde parliament senga lwaleero tulina parliament ngeri parliament gitwale Mbalala gitwale Tirinyi olabe people will go there because ba MP bajja kwati bakyalina nsonga lwaki basule ne kati okimanyi buli muntu afuuka MP ajja n'agula mu Kampala ng'azimba ekisaasi ng'azimba egundi ng'azimba gundi kati that kasasiro alone kati nze nkulaga nze ekisaasaawo mbaddewo nga ndi muto sinanga ndi muto naye emyaka nga 10 emabega Kisaasi was a bush 20 years ago actually 20 years ago Kisaasi was a bush a real bush essaawa eno as we speak it's a city. Why? Because tulemezza wano buli kintu kwata parliament eyo yokka just age obagambe nti kati parliament eri ggulu ojja kulaba ggulu bwekula obagambe nti kati parliament eri 40 okyegedde. Let us have one city administrative nti ministry simanyi biki simanyi minister of lands byonna biri eyo wano muteekawo buteesika wingi just as you wait until like 20 years after that then mulyoka moving then nogamba nti kati ekirala kati Katonda yatuwadde n'ebintu ebyenjawulo tulina amasanya tulina abagita batya tulina technology nti ebintu ebimu gamba abantu passport bagende bazijje egundi bazijje Western Uganda Eastern Uganda so n'abeeyo mbawe ku mirimu abeeyo bagagawaleko naye bino ebyokuko bonna abavaayo ne twenyize mu Kampala president mwayitira oba otambula ate president ayitawo ate n'oyimirira ate n'okola bodi kakati ekyekwaso ky'Abannayuganda olwaleero ekimu ku kyo nti president abadde ayitawo nange ne sitasobola kukola ki ne sitasobola president abadde ayitawo ne sitasobola kukwata budde katulina n'ekyekwaso ekirala president abadde ayitawo nesitakwata budde kubanga mune president abadde ayitawo nesitakwata budde kanakyo kyafuuka kyekwaso ate no bayimiririza ddala emmotoka essaawa nnamba essaawa solution tumazzi agatwala abantu agagenda okutta abantu gabaggwewo. We need a new city. This old city, keep Kampala clean, keep it like that, then get another place. Bino ebyokwepakapaka tukole emyala ne bw'ono ogikola abantu bajja giddugaza abantu bangi. Kampala is too congested for no reason.
Uganda is big, we need a new city. This old city is now bogus. Ekibuga kyayononeka because nkugambye nkuwadde history. That city was a swamp. Ochegedde. Kakati bwe muba muli mu kujja mu bantu swamp, enneme eri mu kujja abantu mu swamp. Lwaki temenya Kampala? Emenye Kampala. Emenye Kampala. Anti ejja abantu mu swamp. Eno endabali ono ayiwa mu nnyanja ttaka kati ne twebuuza biki binneeno. Anyway, ensonga zo zibadde nnyingi okuva gye twatandikidde otuuka wano we tuli. Njagala okubeera nga mbeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwekumirye ku Beyond the Newsroom. Mukulu tusiibule. Nga tusiibula Mukama waffe yeebazibwe kubanga yatuwa obulamu, yatuwa ekisa, yatuwa okwogera, yatuwa ebirowoozo ebirungi. Tusaba abantu baleme kukitwala personal ne bategeera obulungi obuli mu kuwuliziganya. Abantu bategeera obulungi obuli mu kuwuliziganya, bategeere nti ensi eno yaffe ffenna, naye okusinga ennyo y'abantu abaliddawo abatali ffe. Buli lwolowooza ennyo ku ffe nga mwagala mwe muba munyumirwa buli kimu, mwe muba munyumirwa buli kintu kyonna kyonna. The risk is abaana b'abaana baffe bayinza obutanyumirwa. Ontegedde nga twonoonye buli kintu kyonna, twonoonye tetuzimbye wabula tumenya bumenya bwe tubbagwa nga tulibbye tulifudde obuugi. Bannange buli omu yeddeko, palamenti mweddeko, mulekeraawo okubba ssente z'omusolo, mulekereraawo ddala. Bw'olaba ssente nga omusaala gwe babawo bati waakiri mweyongeza omusaala naye mulekeraawo okubba ssente z'omusolo, mulekeraawo tumanye ddala, mulekeraawo okubba ssente zaffe nga bwe mwekwasa kino bwe muleeta kiri bwe musalawo. Obwo bukiko gyammwe gye munywera caayi, obwo bukiko bwammwe gye munywera caayi obwo ne mubba Abannayuganda munywa caayi, naye gwe ddala bw'oba onywa kacaayi aka kaliko omugaati ne bbata, olowooza Abannayuganda bonna bakanywedde? Waliyo atafunye yadde ekiwajjo kya muwogo ekimu. Kale mbeebaza nnyo ne mbagamba ati kyemukoze kya muwendo mungi. Banywanyi tusinkane ate eyo omulundi omulala, nsigadde nzedde nimbadde ne mukulu Wobote, ogenda maaso n'okubeera nga ate ensonga tuzitematema ne mugenda maaso n'okubanga bizifuna. Tusinkane nga Mungu asiimye ate abankuumire oyo ayisa mazzi mutaka ne gatalumira. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.